Njagala mbabulire ekigambo kino nakyo mukitegeere. Mu nteekateeka yonna eriwo ey'okusanya Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukulu Ssaalongo Gamulengejja wasanya Charles Peter Mayiga Kalooli y'omu ku beetabi mu kikolwa kino. Agamba Museveni ngezezzaako okulwanyisa omuvubuka ono naye kiganye. Era yamugambye nti oba okyayagala okufuga Uganda mulina okumakinga sure nti mujjawo Kyagulanyi ne Kabaka. Era okuva lwe twatandika omukuba buli lunaku asiba ku abeera ku sseemwayi oba akuba essimu ng'ayagala babawe update ku biki ebigenda mu maaso. Kyova olaba nti buli MP yenna owa DP block, buli MP yenna Mayiga gw'alinako akakwate avaayo akola statement nti abaagala okusuula Obwakabaka. Lwaki bakola statement zino? Wano w'omutwe omunafu boyina omutwe omunafu nkusaba ojja kunsonyiwa ne tulaga waaba amagezi bokka. Mu myaka emikadde abafuzi b'amatwale bajja okutwala eggwanga Uganda. Waaliwo Obwakabaka obwa Buganda era nga bwali bufugibwa Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa. Abangereza ne batandika obbukyankalanya. History na mumanyi ono gwengendo bongerezaako yagenda baggula buguzi maaso mutegeri kye kigenda maaso. Omungereza bwe yategeera nti Obwakabaka wa Buganda bwa maanyi agenda kukola atya okubujjawo, yakwatagana n'Obote ne Joyce Nabbosa Ssebugwawo n'abagezi abaali ab'ebyobufuzi abali bamaze okusomera ku ssente z'Obwakabaka ne batandika okukola obuvuyo wakati w'Obwakabaka ne government eya wakati mu byobufuzi. Kiki kye baakola kye mbadde temumanyi, kiki no walomanga. Muwulira nnyo ensolima enkwezenge nga ziri ku TV ziri ku radio ziga nti Omuganda talifuga Uganda. Ekigambo ekyo mwali mwetegereza amakulu agakirimu, kati kankibanyumire mukitegeere. Ekigambo ekyo kyatandikira ku mulembe gw'Obote nga Museveni ali mu system. Era mula Abaganda bonna baafuganga babajjangako mangu. Abaganda balinanga akafansonyi era nga tebeenyigira mu bikolobero byakutta bantu. Naye omuzungu bwe yajja n'ateekawo system ya divide and rule, blackmail propaganda, wewajjira ekigambo ekyo nti Omuganda takola ki? Talifuga Uganda. Ng'omuzungu amaze okusettinga up the difference between politicians and the Buganda kingdom yakikola atya. Omuzungu ng'akolagana n'Obote ne Museveni baddira ne batandika okuteeka bannabyabufuzi ne batuula emmengo. Bannabyabufuzi bano nga bagenda bazanyira omuzannyo ogw'okukuma okulwanagana wakati w'Obwakabaka wa Buganda ne bannabyabufuzi Abaganda abaagala okutwala obukulembeze mu gavumenti eyawamu oba mufunye bulungi nnyo. Obote under the influence of omuzungu baateekawo kye tuyita system ya divide and rule. Mujjukire nti bwe twafuna independence mu 1962 bwe tumala ogifuna Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa eyali Kabaka, nga Kabaka takubwako kalulu, obukulembeze bwansikirano bwalubeerera mpaka lwakisa omukono mu ngabo ne bamusikiza oba ne bamusikiza omuntu omulala ow'olulyo lwe. Kati bannabyabufuzi abaali emmengo ne basenda Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa omukkirizisa alekewo obufuzi bwe obw'ensikirano adde ku bukulembeze bw'eggwanga n'ekigendererwa okumusuula n'okusuula Obwakabaka. Do you copy that? Do you copy that? Abafuzi bannabyabufuzi abaali emmengo ba politician abasomera ku ssente za Bwakabaka abajja emmengo ne batuulayo basenda Ssekabaka Muteesa nti aleke okusinzira ku Bungereza force yali ataddewo ne unification okuva mu Buganda kingdom wefuuke eggwanga Uganda. Basenda Ssekabaka Muteesa n'alekawo obukulembeze bw'ennono bwatakubwako kalulu bwatagiwako kutusanga afudde ne bamusenda n'omugambo bamukkiriza afuuke president ng'ekigendwa kyabwe okumussa ekitiibwa
okusanya obwakabaka bwa Buganda naye omukubako akalulu oba n'omutta sina kindi ne kibeera successful. Era Ssekabaka Muteesa bwe yafuuka president ebyaddako sigenda bibanyumiza bimanyi bulungi nnyo, ekyaddako mu kimanyi bulungi nnyo ne babeera successful. Kati bannabyabufuzi be bamu omuzungu bwe yateekawo nga ne ba Museveni Obote mwebali ne bateekawo ekintu kye bajja ne bazimba mu Buganda mwe kye mutasobola kubuuza KY yajjawo eteyo political party. Kabaka yekka political party abazungu under the influence enkwezengeza Abaganda bannabyabufuzi bafoosinga Mengo kulyetingawo ekibiina kya KY. Nga kiki ekibakulyetinze ekibiina ekyo ng'already Kalimagezi Prime Minister Ben Kiwanuka bamaze okumupokera omugambo nga bamusazeeko omugambo eri mu Bwakabaka bwa Buganda nti ayagala kulwanyisa Kabaka n'okulwanyisa Namulondo. Yes, nzikiriziganya ebitundu 5 ku 10 nti ne Ben teyali mutuukirivu ng'omuntu. Naye bannabyabufuzi abaali Mengo abaateekebwa ne bakulyetinga ekibiina kya KY oluvannyuma ne bayita Kawenkene Obote abeegatteko okulwanyisa Ben Kiwanuka oluvannyuma ate n'amaana abalyamu oluko kati kiri bwe kiti nti bakulyetinga KY ne bayita Obote beegattako okulwanyisa Ben Kiwanuka. Kino we wava entandikwa egamba nti Omuganda talifuga. Lwaki? Baddira bannabyabufuzi n'abateeka Mengo ne bateeka influence mu Bwakabaka okubulwanyisanga bannabyabufuzi Abaganda nga kino omuzungu yakikola intentionally nga tayagala muntu yenna ayitibwa mwana muzzukulu wa kintu kufuuka president wa Uganda, kubanga mwana mugimu ava ku ngozi nti omukulembeze yenna bw'anaabanga Muganda nga w'amaanyi omuzungu ayinza okufuna kye tuyita shock of his life. Ebintu byonna byazinze ne bikuba livansi ne biddayo mu ntandikwa. Y'ensonga lwaki bano abasajja bazze bakola systematically move to eliminate all the prominent Baganda politicians across Buganda nga baleetamu duplicate z'abayita Abaganda nga bajjawo Abaganda oligino nga baplacinga abantu abayita. Y'ensonga lwaki olaba nti no tewali Muganda asobola kgenda kwesimba mu kitundu kirala kya Uganda. Tasoke nnyo ku mazzi. Bagambye no video omutumu nafuta jagisobola. Y'ensonga lwaki teri Muganda asobola kwesimba mu kitundu kirala kya Uganda. Naye omuntu yenna ava mu kitundu kire kya Uganda asobola okujja ne yesimba mu Buganda era awangula atya. Museveni Obote baakikozesanga kasonso nga bakozesa electoral commission state machineries okukuba Abaganda oligino okubajjawo okuteekamu enkweza bwe duplicate ze bayita Abaganda okuyingira mu system z'ebyobufuzi. Muganda wange ali kuno, kojja wange, taata wange, ssenga wange. Bwe tutuulwa ne batandika okusomera buli member parliament eri mu Buganda ensibuko ye ogenda kukwata ku mutwe otye bonna ebitundu 9 ku buli 100 bonna si Baganda, Banyarwanda. Bajja batya kingezaako kugamba. Bw'omala kitegeera ekyo zaakatambye mabega olabe how prominent politicians of the Baganda origin within Buganda region, the way how gye bagenze eliminating one by one. Zaya akatambye mabega. Kino kyonna teri muntu yali azze ku mawulire, ku radio, ku TV bagamba kigambo kino. Bulijjo bagamba ekigambo kye bayita ethnic cleansing ey'Abaganda nga temumanyi. They are slowly cleansing or cleaning Baganda
nga baleeta duplicate Baganda with the Chiganda name but nga bano Banyarwanda. 90% bambi ba parliament bonna abali mu Buganda region bonna Banyarwanda. But have you ever seen any Muganda standing anywhere in any part of Uganda and he or she won an election? Nobody. But it happens in Uganda. That system is called neutralizing. They are neutralizing Uganda politically, economically, socially out of the system. Do you copy that? Do you copy that? After copying that, here we go. Museveni Omwongereza bamala okuteeka abantu baabwe mu Mengo, abeeyita ba elite, ba politicians, be bayita ab'ebitiibwa, nga bano bazanya direct ne state, ng'omulimu gwabwe gwali gwa parallel state. Which parallel state? Erwa. Tunuulira okuva ku Jabbi Walusimbi lwe yava Mengo, ebintu byonna ebadde bigenda Mengo, baani abaliyo, bintu ki bakola? Kati olyoka otegere kyengeza kugamba, ne bateekayo abantu baabwe. Abantu ba Museveni bano ng'omulimu gwabwe is to block any prominent powerful Muganda to penetrate into the office of the presidency in the Republic of Uganda. Yensonga lwaki bagamba nti Omuganda talifuga kubanga Mengo eriyo abantu buli Muganda avaayo bennyini be bamukuba nga bamugamba nti alwanyisa Obwakabaka. Kyekintu kye bakola Beni Kiwanuka, kyekintu kye bakola Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero. Mwenna kumwe teri TV, teri radio, teri mwenna byabufuzi abadde asobola kugamba kigambo kino kati nkigambye olwaleero. Wewave ngombe kugamba nti tewali Muganda alifuga Uganda kubanga bakimanyi nti Museveni ne n'Abangereza bateeka blockage yaabwe mu Bwakabaka babayita hidden politicians nga bo mulimu gwabwe gwakubulookinga buli Muganda yenna ow'amaanyi anaava Mengo eno bamakinga sure nti bateekawo propaganda alabisa nti Omuganda ono avudde Mengo agenda kubeera more powerful than the kingdom or than the king. Kati nga batandika omulula nga baga nti Omuganda ono alwanyisa Kabaka. Golowooza Mawaki Mayiga asiba emitaafu mumukubye ekintu kiyise eno mission si ya leero. The reason is we had no social media. We had mainstream media, that is the UBC. Video enero mukaga njikoze buli mubate tonsuubira nti ngenda kujja nenzere breaking news era nze maze ziri ezisikyutalati kati nkuvira ku ntoto otegeere ekiyombesa Mayiga okulwanyisa Mayiga ne Bampuuga Baseggona bandi bonna abeeyita Abaganda bavuba Kyagulanyi. Ekintu kino kiteeketeeke okuva mu Bangereza. Museveni Mbobote n'akikwata, Museveni akikutte kati akikozesa ng'akozesa Abaganda bennyini bye yateekayo ne abeeyita Abaganda nga Banyarwanda okulwanyisa buli Muganda yenna ow'amaanyi alina okuva Mengo mugambe nti alwana ne Kabaka. Kati mwe Abaganda balina engalabi entono mulowooze nti omusajja yagala kusinga Kabaka amaanyi. Oyagala kitegeera? Oyagala kitegeera? Oyagala kitegeera? Kikino kanti kuzanyire.
Ssaabasajja Kabaka abadde Namibia nga jjanjabibwa ebibaddeyo byonna bimanyi. Kyagulanyi n'avaayo n'agamba muveeyo mu dimandingi Ssaabasajja akomewo. Ngaani mu luli olulangira kubanga Kabaka alina baganda be ba Prince Wasajja, alina mutabani we Bajjunju, alina Basangalyambogo ne Ssemakokiro kati akuze. Ssaabasajja Kabaka alina baganda babambejjana kiba kiri abantu ne bagenda ku social media ne bavoola Ssaabasajja Kabaka oyo. I know it from a reliable source. Kabaka teyakomyewo wano ng'abadde mente kumawo, abadde akyali mente kubeera Namibia. Naye gavumenti ya Namibia negamba situsobola kubeera na muntu bannansi gwe bagamba nti yawambibwa ddayo ewamu. Kabaka n'akomawo, so teyakomyewo nti abadde mente kumawo. Kati nakitegeera Ssaabasajja Kabaka ali Nkoni mu lubiri lwe olw'Enkoni, era bambi yagenze mu kifo ekyekiyinza omuwummuza. Kati mu abataka abeekalakaasa temugenda Namibia, Enkoni mulinda kyogendayo. Nkoni waliwo owulira ejjoogo erikoleddwa ku Ssaabasajja Kabaka nga likulemberwa Nuupu Kyagulanyi Ssentamu. Actually endaba gyendaba Buganda kaakati mulimu Kabaka ayitibwa Kyagulanyi Ssentamu. Nedda tekisoboka ekyo. Ebikolwa byonna kijeewo ekya Kabaka. Nze Gashumba, nze gwe wayise. Naye teri muntu yali aŋŋaŋŋanzibwa Kabaka bwa Buganda n'awangula. Kino kankikuza. Lwaki okisa ku Nuupu? These are facts. These are documented. Ogambye nti waliyo abataka. These are facts and these facts are documented. Muba mu manja haki. These are facts and those facts are documented. Obo manja haki. From the author's mouth, a state agent, eyazze ku TV n'ayabya n'asula byabakama we nga tategedde nga temati fe tuyinengera bitujja kujja twatitulating ensonga ezo. Zaakatambi babegako Ben Kiwanuka. Zaakatambi ku Baganda bazze eliminating the likes of Kafumbe Mukasa, the likes of bangi nnyo, the Paul Semwogerere, the Mayanja Nkanji, bangi nnyo. They were neutralizing Baganda. Mukitegedde. The Kaira, the Kamyankwanga, bonna bazi bapikinga mu kasirye gwanga. Bazi bapiking nga mmwe temusobola kitegeera. Kati essaawa zino kyemulwana bakomulede buli alina essimu balukanga bomu kati. Maze obbasomesa ekintu kino simanyi kyemulimpa ogwange gwakulabisa. Ku mwenna tebaddeyo omuntu asobola bagamba kigambo kino. Mbagiddeyo ekyama ekikusika enkikubye ku mmeeza once for all. Museveni gwomanyi mission yo n'Abangereza maze ojjaanika ngitadde ku mmeeza nga bwe nkikola bulijjo. Sulaimani Kigundu owa Greenland Bank. Bakafumbe Mukasa. Bw'oba osobola okunoonya omusajja gwe bayita Wasaziri Twawula mu Pindi munnange, munoonye akubulira lwaki yadduka mu Parliament, you'll get scared. Ojja kutya. The moment Zitwawula batuuka mu Parliament, ebintu byasangayo nga si yalina otutte yagamba sisobola kubeera mu Parliament eyo, yali amaze n'okulayira n'alizayo. Bali bameme ba Parliament ng'aba abalondebwa ne batuuka mu Parliament ng'ebiryo si bye batwala ne balizayininga. Wasaziri Twawula emu ku baasembayo, ye Muganda origine yasembayo. Bonna bakironderule, bonna bagenda bajjamu omukwomu. Kino ekintu kibadde kiwanvu kati ne mulamayiga asibe mitaafu. Tukuba omupiira munene.
okumpita hooligan enkuba omupiira munene gunsinga emyaka gunsinga sente gunsinga experience ngukubamu ebituli. Nobody knew my mission when I went in Mengo. Nobody knew. Kino ekintu kibadde kinene nnyo nga teryasobola kikwatako. Kyova olaba tukinyi era lye lwa comrade abasooka ne bagamba lumbuye alina sitoko kubanga kye nali nkuba bali tebakimanyi nze nali nkimanyi. Nange natuuka ekiseera nga n'ekintu kyenkuba nkimanyi bulungi nnyo. Ne muno mwemberera nga ndi awo simu neevuga omaze sigala nakukwata simu nze simu nzikwata kabere omwami nambuuza ne lumbuye ne mbuuza wange wampa simu nambuuza ekintu ky'omwana okimanyi ne mugamba ndowooza nkimanyi naŋŋamba mwana gwe nze ndi wa myaka 8 ebyobufuzi mbiruddemu naye ekintu ky'okola kyatulema okwogerako twawanguka tuli bweru. Ekintu kyali kinene nga naffe tukitya neggwe gye wajja omutwe n'amagezi okucukuba naffe tukutya. Mu Buganda teri Muganda asobola kulwana Kabaka. It is impossible okujjako ng'oli Munyarwanda. Nkiddamu mu Buganda teri Muganda asobola kulwana Ssaabasajja Kabaka okujjako ng'oli Munyarwanda. So I'm here to inform all of Uganda and our friends from different regions of the country. There is no original Muganda who can fight His Majesty the Kabaka of Buganda, who can fight Buganda Kingdom. No. Unless someone, he is a foreigner or Omunyarwanda of origin. Robert Kyagulanyi Ssentamu is the most respected man in Uganda as well in Buganda. He loves his kingdom and he loves his king. And he respects his king. So whatever information is cooked by the Mango mafias who serve in Museveni indirectly, they are doing exactly the same thing which they did during Obote's regime when they purported the fight between Ben Kiwanuka and Mengo, which was not right. The same system they used to fight Ben is the same system they are using now to fight Robert Kyagulanyi Ssentamu. And the one who is leading that war is the so-called Prime Minister of Uganda, Peter Mayiga is the one leading that mission, using his crooks of Rwanda origin, who camouflaged as Baganda. Those are the same people. Okumanya bano abasajja bayagala okutestinga Kyagulanyi loyalite ye ne laavu ye eri Kabaka bamuguze ettaka bennyini Buganda Land Board ne bajja ate ne balisenda. Kyagulanyi yatula wansi n'akaaba teyavaamu kigambo wadde ekivuma Buganda Land Board wadde okuvuma Buganda wadde okuvuma omukungu w'emmengo yenna yasirika mu maziga n'akaaba. Era yasobola okwekwatakwata n'ayimba oluyimba nyimbira Kabaka wange Mwenda Mutebi ali Emmengo. Mayiga wali oyimbiddeko Kabaka wadde omuwandiikirako ekitontome wadde okola ekintu kyonna okujja kugagwayagala mutta. Ono muzzukulu wa Kayira Gaajule omu ku bataka abakola emikolo ku Ssaabasajja Kabaka bw'ogamba nti walwanyisa Obuganda otegeera bulungi nnyo. Nzire munzanye video ya Gashumba mutegere information gye mbadde mbagamba. Mbadde siri wakujja munsonyiwe mbadde siri wakujja naye muwulire video eno mutegere kye mbadde mbasomesa. Wulira kati nakibola Ssaabasajja Kabaka oyo I know it from a reliable source. Kabaka tiyakomyewo wano ng'abadde mente kumawo. Abadde akyali mente kubeera Namibia. Naye gavumenti ya Namibia negamba situsobola kubeera na muntu bannansi gwe bagamba nti yawambibwa ddayo ewamu. Kabaka n'akomawo. So tiyakomyewo nti abadde mente kumawo. Kati nakitegeera Ssaabasajja Kabaka ali Nkoni. Mu lubiri lwe olw'Enkoni. Era bambi yagenze mu kifo ekyekiyinza omuwummuza.
kati mu abataka abeekalakaasa temugenda Namibia enkoni mulinda kyogendayo nkoni waliwo owulira ejjoogo erikoleddwa ku Ssaabasajja Kabaka nga likulemberwa Nuupu Kyagulanyi Ssentamu actually endaba gyendaba Buganda kaakati mulimu Kabaka ayitibwa Kyagulanyi Ssentamu nedda tekisoboka ekyo ebikolwa byonna kijeewo ekya Kabaka nze Gashumba nze gwe wayise naye teri muntu yali aŋŋaŋŋanzibwa Kabaka bwa Buganda n'awangula kino kankikuza lwaki okisa ku Nuupu these are documented abataka abakubira I'm telling you kyenda mwenda ku bantu abavumye Ssaabasajja Kabaka ne bavuma Nnaabagereka ne bavuma n'omulangira wa Ssajja bawagizi ba Nuupu Kyagulanyi yabasindika same script, same story, same history from state mafias, and exactly the same thing which is taking place right now. Yengombo nti Omuganda talifuga Uganda, Omungereza akirimu, Museveni akirimu, nga badiployinga abantu baabwe Mengo to fight any prominent Muganda ava mu Buganda ng'agenda kwesimbawo nga w'amaanyi lwakiri bamukuba okumufiirako. Kanonye ka video ka Mayiga bwemba saka deletinze mama kalina ka deletinze okay kakano mukawulire bulungi nnyo kankiddemu wayinza okubaawo abagezaako okututawaanya naye okutuwangula kikafuuwe. Wayinza okubaawo abagezaako batabangula bo baani? Yandigambye waliwo abaagala okuntabangula oba okutabangula Obuganda ne wayinza okuba abaagala otutabangula ne temusobola tuwangula baani? Ye group Museveni gyakozesa nga ayambibwako Abangereza, the same group gye baakozesa during Ssekabaka Muteesa nga balwanyisa Ben Kiwanuka. Nkugambye Ben Kiwanuka wasn't a perfect man at all, but they used the same system to destroy Ben Kiwanuka, and they have been using the same system to destroy all permanent Baganda. Kati mwe mukwata essimu n'oyisaawo ekikuli mutwe ng'okyalenjinga Mayiga, okyalenjinga Bitiibwa, okyalenjinga buli omu, bagamba nedda abaana bayuza ekintu kye mutaamanya. Kino ekintu kyenkubye emyaka 5, kinsinga emyaka, kinsinga ssente, kinsinga amaanyi, naye nkozesezza engalabi mwe ne muzuukuka ne mutegeera. Omusajja ali ku ccupa kubanga mission yateekebwa mu 1962 okutuuka olwaliro mugiyuza. Kanka kuddiremu okawulire. Ulira. Wayinza okubaawo abagezaako okututawaanya naye okutuwangula kikafuuwe. Bali bameka bebaani? Ebibuuzo ebyo bwe wakola forensics, so how many are they and who are they? And who is fighting them? You will agree with me. It is on record. Robert Kyagulanyi Ssentamu, the elected president of Uganda,
he respected his king, and he respects Mengo King Mengo as well. If any state mafia can provide any video where Kyagulanyi Ssentamu is disrespecting the king or is disrespecting Uganda, let him or her produce that small video. Bubabanga waliwo omutamanya ngamba yenna nga ayina akatambi konna nga Kyagulanyi avuma Ssaabasajja Kabaka oba ayisamu Ssaabasajja Kabaka olugayi oba Kyagulanyi nga vvola Obuganda aleeteka video ako tekaliyo. Naye bw'obuuza ono omwami baani bagamba balwana nabo era bali bameka? Who are they and how many are they and whom are they fighting with? Kubanga muyuza oluwombo olwateekawo mu 1960 muluyuza kumma mwenna tekwali muntu yali asobola kulaba kintu kino. Eyo eŋŋombo Muganda talifugamu amanya eva luddawa kubanga Emmengo baali bateekayo ekijinji kisike ya kulo nga teri Muganda avaayo, bonna baabatta. Gwe muwuliranga Omuganda nga bamusika baasuula Ssemwogerere, ne basuula Haji Nassatege Ssebaggala, ne basuula Ssebaana, ne basuula Kafumbe Mukasa. Lukwago yajjaliwa mu Lukwago was very fucking powerful. Wadde naye waakabano bamuteeka mu nkwawa ne bamuzingako. Abasajja Abaganda bazze babatampola ne batta Anthony Sekoya mu accident yali enteeketeeke kuba yali Muganda pure. Kuba Anthony Sekoya mali w'amaanyi ne bamutta. Meja Kigundu musajja Muganda oligina taliko ne bamutta. Kasirye Gwanga musajja ne bamutta. Slowly bazze Jakana Nadduli najjanga ayogera facts to facts ne muwasi ne bamusala. Muzaata Dr. Cyprian Kizitola buli muntu kati mbubanoonya lumbuye. Baliwo yankulira ngamba ffe tuba mu safe house tuba mu semu ani batugabe gwe basinga okwagala bagamba bonna mujja kunjagala naye nze si kyalina kyentya. Sisobola kubeera mu nsi eyinga Uganda. Si kyalina kyentya kumma nja kubyogera mpaka kuba zino video zijja kubeerayo. Kati Abaganda bannayuganda kiri gye muli. To defend Robert Kyagulanyi Ssentamu, to defend the Kabaka, and to differentiate between politics and Buganda matters. That is it. But first and foremost, we must make sure we fight that hidden mission or project in Mengo, which was established in 1962, and up to now, that project is still continuing, taking place, fighting the prominent, strong Baganda. Teri blogger agenda big gamba, teri munamawulire agenda big gamba, teri mumyeba kubanga abantu abasinga obungi batya. There are so many historians abamanyi politics. There are so many journalists abadduka eggwanga, they fear to speak. Eriyo a politician nga batya abo basirise kubanga bakimanyi what it takes okwogera. Nze sikya neesaddaaka kanulaba comrade ajja n'amanyira lumbuye ekintu ky'ensamba kinene nnyo boyi tosobola kiyimiramu wadde sentimita neebo. Kino ekintu kyenkuba kinsinga emyaka, kinsinga ssente, kinsinga buli kimu, tewali yali asobola kiyimiriramu. Kino ekintu ekiri Emmengo kyakuba kibeera kiwonoka ne kimusuula wansi ne kimuttirawo. Kikubye ba Ssemwogerere, kikubye Haji Nassatege Ssebaggala, kikubye ba Ssebaana, kikubye ba Beka Kachama Mayanja, kikubye buli Muganda yenna. Bakafumbe Mukasa kibakubye kibasse. Nengera ekizibu kya Uganda kisinga obunene ye Democratic Party. When you go deep and search who are the fucking mafias who are staged in Mengo, all their backroots follows Democratic Party.
bino teryajja bigamba nze yasiba omutima n'empayo buli kimu mbikugamba ekintu kyennwana kobere buloga ngogwa tosobola kizuula dokizo wadde kinyenyako bwoti nkinyenyeza nkituusiza ensi ekirabye kati mbajjiddeyo amazima lwaki engombe eri yaliwo nti omuganda talifuga kubanga ekintu baali bakiteekayo nga mwena temusobola kitegera buli muganda ajja kati essaawa zino mbabula ekyopulaningira kyakulanye na buli kimu the same people Mayiga tava kuseemu ayi Mpoga tava kuseemu ayi Basegula tava kuseemu ayi bonna zonna enkwezenge tezivaayo kyovula buli woyita bonna batabefuyo nga mwana obu yatufuukidde ekizibu bonna bagala obu yatufuukidde ekizibu ebitongole obu yatufuukidde kubanga omupiira gwenzannya munene ate nguzannyira mu bigere nga sirina mu ngatto sinadde shindigadi zenkuba bukubi era kyobula batategeera kintu kye nalinzanya kyaba obuzibu okukitegeera abakitegeera bakita batanakitegeera balowooza nti nkyalimu ekintu kyenkuba kinene nnyo nsooke nkuddiremu osooka otegeere nsooke nkuddemu otegeere wulira kankiddemu wayinza okubaawo abagezaako okututawaanya naye okutuwangula kikafuuwe buuza Mayiga batawaanya yafeesiyo batawaanyaani kufa boogera kuliko ayagala okufuuka katikkiro oba kufa ayogera kuliko omulangira ayagala okufuuka kabaka tekuli kubanga tukuba kiri nti bano babateeka emmengo biringa biziyiza kati okuzaayo ku reported speech gye mubadde temuteekangako maaso olwo yazze ne yeekuba goolo katusooke wano katusooke wano tuleka tudde ku Frank Ashobo wulira Kyagulanyi n'abasulu abakumusajika ayina abasulu abakumusajika abatakumanya Uganda abasulu abo alimu abajungu abo bakasulu walero harimu abandi abasulu abahanu abinkumanya nabo nibamanya ogwo musulu ogwo oliya musulu nimbamanya enyomba ino mufayiro yange grupu ya Kyagulanyi ntiroho ninja kugimaraho you just wait abakanyonkorera hansi imwe mwikaruko yegura oye bw'owulira awo ne tudda wano Fugabaganda we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Kutula Mukamwa. Now if you say, we shall crush. Kati nezireeta omusajja gwe baleese ku TV nga tame byagenda kwogera ne yeekuba goolo kankabaddiremu akagashumba wulira Ssaabasajja Kabaka abadde Namibia nga jjanjabibwa ebibadde bino bimanyi Kyagulanyi n'avaayo n'agamba muveeyo mu dimandinga Ssaabasajja akomewo ngaani mu luli olulangira kubanga Kabaka alina baganda be bamulangi ba Prince Wasajja ayina mutabani we Bajunju ayina Basangalyambogo ne Ssemakokero kati akuze Ssaabasajja Kabaka ayina baganda babambejjana kiba kiri abantu ne bagenda ku social media ne bavoola Ssaabasajja Kabaka oyo I know it from a reliable source Kabaka tiyakomeewo wano ng'abadde Mmeete Kumawo abadde omukulu ono agambye akimanye okuva mu nsonda ze ezeesigika
ensonda ze ezeesigika tokyagenda mu maaso agenda kwebwa manda mu mbuga owulira ayina basanga lya mbogo ne Semakookiro kati akuze Ssaabasajja Kabaka ayina baganda babambejjana kiba kiri abantu ne bagenda ku social media ne bavoola Ssaabasajja Kabaka oyo I know it from a reliable source. Yes. Kabaka teyakomyewo wano ng'abadde mmente kumawo abadde akyali mmente kubeera Namibia naye gavumenti ya Namibia negamba situsobola kubeera na muntu bannansi gwe bagamba nti yawambibwa naye wamu Kabaka n'akomawo so teyakomyewo nti abadde mmente kumawo kati nakitegeera nti Ssaabasajja Kabaka ali Nkoni mu lubiri lwe olw'Enkoni era bambi yagenze mu kifo ekyekiyinza omuwummuza kati mu abataka abeekalakaasa temugenda Namibia Enkoni mulinda ky'ogendayo Enkoni waliwo owulira agenda kwasa byama ejjoogo erikoleddwa ku Ssaabasajja Kabaka nga likulemberwa Nuupu Kyagulanyi Ssentamu actually endaba gyendaba Buganda kaakati mulimu Kabaka ayitibwa Kyagulanyi Ssentamu nedda tekisoboka ekyo ebikolwa byonna kijeewo ekya Kabaka nze Gashumba nze gwe wayise naye teri muntu yali aŋŋaŋŋanzibwa Kabaka bwa Buganda n'awangula kino kankikugamba lwaki okisa ku Nuupu ng'ogambye nti waliyo abataka abakulira I'm telling you 99 ku bantu abavumye Ssaabasajja Kabaka ne bavuma Nnaabagereka ne bavuma n'omulangira wa Ssajja bawagizi ba Nuupu Kyagulanyi yabasindika kansubire ekigambo documented mukiwulidde these are facts are documented reverse your minds back to 1960s 70s 80s up to now the way how Museveni or Bote using the British to plant politicians in Mengo to fight all the strong Baganda from becoming the president of the Republic of Uganda because they know that the moment the Muganda takes over power, all their plans will be finished. Zijja kuba ziwedde. Obadde okimanyi nti omuzungu yennyini omungereza akimanyi naturally omuganda is gifted by nature. Baakugamba nti omuganda takola bwa sikaali. Lwaki bayogera ekigambo ekyo? Omungereza yamanya ku magezi g'omuganda bw'omukkiriza okubeera mu magye n'amanya emmundu n'agaliidinga it will be more chaotic. So he decided to block all Baganda to join the military that they are supposed to be in office and their nature and size is not favorable for them to be in the military. That's why they decided to recruit the northerners in the army. Bibagamba wano. Omungereza yamanya nti omuganda naturally mugezi. Mu administration mu bikina buli kimu. Bw'omukkiriza abere mu magye kajja kuba kaweddeko n'agamba no omuganda abere mu administration n'ebirala tugenda mukkiriza kubeera mu magye nti size ye ekikula kye tekimukkiriza kubeera mu magye kagende amagye bagateekewo basajja ba northerners bulijjo tekyebuuza lwaki baga nti abalugu alabako basirikale obadde tokyebuuzanga newajja n'engombe gamba omuganda takola bwa sikaali naye mmwe abasajja gye bali abamanyi history basirise tebasobola mubagamba kubanga bino ebintu byonna mubadde nga mubirabakuba omulinga muto kyobalaga nti amaaso g'omuganda gali mu ngalo oyagala kumala kulabako buti osokuti kino kikola kitya temwasobola kutegeera
obochifu eno video ya lero yanjawulo mukko ku video zenkola buli lunaku. Genda mu police ononyemo bakazi abaganda, genda mu police ononyemo bakazi abaganda, genda mu majono ononyemo bakazi abaganda, genda mu security ononyemo bantu abaganda. Tebali bakikola systematically, omungereza akikola nga akimanyi. Kasitokiriza omuganda okuyingira amajja ku magezi galina bajja kuba tebalina kye balinawo. Genda kati ng'oyagala okutegeera UPDF vamala myezi mukaaga wandika amajje across Uganda, but bogenda bawandikira amajje mu Buganda region, yes abaganda bajja naye the end results zibatimba nti abayise bonna si baganda, bonna si baganda mu Buganda. Nemwe mubadde luddawa bino kati muntu akasobola bagamba gati mu Buganda bawandiika amajje after 6 months ku myaka ana naye bawandiika baganda empigi bagenda okumaliza oteekako abayise nga bono bwe bawandiisa abantu 100 baganda kubeerako nga 3 ate nga abaganda abasatu be10 bamakinga sure nti omusanvu gufiira mu training. Nakyo mbadde temukimanyi. Abaganda abaliwo abali mu magye bonna Katumbo amala akesalu takinga kuya mutami vituma bagenda jjirya. Bino byonna mbadde temubimanyi nga kumba abasajja bakola ebintu bino nga babikola indirect kate mumanyi. Nga tembimanyi kati mbibajjidde batadde ku meza. So okulwana kwa Gamulenge ejja Saalongo sebo sikwaliro kwa 1996 kyovola batuvuma atuwemula ekintu kitukuba kinene nze nakikubo kiyuza kumata kwali yakitegedde. Engombo Muganda talifuganji banyonyodde yava na kyekiriwo olwaleero dayo tuzaka entungiriyo wansobuza where are the Baganda original politician, where are they? Tandikira mu Kampala wakati mutima gwa Kampala otandika okunoonya MPR moyani. Gende Entebbe MPR yo yani. Gende Wakisoba MP abaliyo bebani. Gende Mukolo wa MP abaliyo bebani. Gende Kayunga ba MP abaliyo babani. Gende Gomba, gende Mityana, gende Mubende, gende Luwero, gende Lwengo, gende Masaka, gende Rakai, jangu Masaka, jangu Mpigi, jangu Ludawa, tandiko kyotera Ludawa yonna Mityana tandiko onoonyereze who are they? Then ojja kufuna common sense otegeere who are they. Ndi musobola bitegeera. But ask them one question. Omuganda yenasologana n'esiba mu kitundu kya Buganda afuna akalulu bagenda kugobayo. Olanga n'omusoga Ngoma Ngime eyave Busoga nga RDC n'agenda ebala okwesimbawo kuba MP kubanga yali afuuse permanent residence w'Embala. Museveni making sure nga Ngoma Ngime bamujembala ne bamufulumya ne bateeka Winnie Byanyima nga ate Ngoma Ngine yali more famous than Winnie Byanyima. Bamugagoto oyo simunyankole. Ebyemba buuza nange ebimpo mulire ebimpo okuseka nga ndaba tebate mumanyi bintu bino sirwa kuba nti njagala okuseka. N'ebintu by'ombagamba biri visible. Bwa Muganda nga weesimbye nga omuntu atali Muganda, Electoral Commission egenda mubbira go at least bagenda kusiba oba ofire mu accident bakutte oba kubbaka. Kati sawa zino bapulaninga kutta Kyagulanyi na kumusiba nga kyebaagala kuveko Spark baba wambe. Muzomutegedde engombe eri Omuganda talifuga weriva kubanga Omuzungu yakikola n'Obote ne bakikola ne Museveni ne bateeka abayayi baabwe Mengo yensobola Kimayiga alwana okuuka ejjembe
Yensonga lwaki bano abayita babiyitibwa balwana okuuka ejjembe balubega Sseggona tosobola kuŋŋamba nti oli Muganda ng'olina Muganda munna akuba east south ng'agikuba ojjogoloza gwe nga tosobola dde okutuuza olukiiko lwa famire ne lukukkiririzaamu n'omulwana obeeramu amagezi. Nkiddamu ku bonna bannabyabufuzi abakuba kyangu waliwo asobola okutuuza olukiiko lwa famire yaabwe n'aluyita ne luggwayo n'alutuuza n'alumatiza. Lwaki omwana wa Buganda ensi gweyagadde east west south central ate bennyini abeeyita Abaganda bamulwana bakoleraane? System eyalwanyisa Ben Kiwanuka, although he wasn't perfect 100%, the same system, the same people abalwanyisa Kyagulanyi. Just Kikyuka Mbukyusi, who is in that office at the particular moment. Kikyuka Mbukyusi, who is there in that office at that particular moment, but the same system etambula. Gashumba kugambi it is well documented. No bujulizi babulina. Yekubye golo n'ateeka obulima wabweru. Kati Israel gye bajjiddeyo mwe mulimanya kye mumpa nze okwa kati abasajja bate bategeera bajja balwanyisa Lumbu Muvuma ninga bagamba Simerumbu yakola propaganda blackmail ku Buganda kubanga nze nali nasoma ekintu kino nga nkiruddemu nkimanyi. Ng'era ntulenga Mukama nnyamba nnwana ekintu kino nkigusa Abannayuganda bakitegeere naddala Abaganda. Teri Muganda alwanyisa Buganda wabula tulwanyisa enkola ya Museveni n'ey'Omungereza gye yaleka emmengo ng'erwanyisa Abaganda nga beefula nti balwana ne Kabaka nga Kabaka tebalwana naye kumbe baagala kusuula Buganda. Nkiddamu mukitegedde. Gashuba wajeraga nti Kyagulanyi alwanyisa Kabaka Mayiga kyakugamba Sseggona kyakugamba Mpuuga kyakugamba bityo olema kye bakugamba kitegeeza system weri nteeketeeka eri mu bitabo abantu bakyuka system weri gye tulwanyisa kye mutaategeera mwe basajja mwe ne bakazi mwe abavuma Lumbuye. Video ewedde Mukama bakuumi. Video ewedde mugende gye mupangisa gye mwazimba abali mu kunywa kabbiya mbagalizo kanyo bulungi buli Muganda yenna buli Munnayuganda ayagala change kati sawa ya kukuba system eyo kubanga mu Ngereza yakireka nga kiri open. Any fool from any part or even a foreigner can stand and take power in Uganda. Nkiddamu nga nfundikira Omuzungu yakireka nga kiri automatically. Any fool, even a refugee, can take power in Uganda and they start fighting Uganda indirectly. But that person in power must make sure that he creates diversion or divisions amongst the Buganda kingdom or Uganda to fight against its own political figures in Uganda. Kyekigenda maaso. Teyabadde akimanyi Mukama bankuumire kulwa Katonda n'ensi yange kuuma Ssaabasajja Kabaka kuuma Kyagulanyi kuba comrade. Eno video ewadde ya byafaayo Mukama bankuumira takuumira mpeera mweraba.